بسم الله الرحمن الرحيم. الخطبة اليوم خطبة في وراليرو ijja kutambulira ku taqwa Allah. Khutbatu nga nyimpi nnyo ng'ekwatagana ku taqwa Allah, ngenda kubangisa malayizinga mu budde obutono ennyo. Omukaddima gwaffe gugamba nti alhamdulillahi alladhi faddala bayna ibadihi fil uqul wal iradat ورفع الناس بالعلم والإيمان فوق بعضهم درجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات ولا سمي له في الأسماء ولا مثل له في الصفات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف البريات. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي الوقاية من شر والذنوب والموصلة إلى الخير والثواب، ومن رحمته سبحانه أن يبين لنا مراتب الخير والثواب وحثنا عليها وسهل لنا أسبابها وطرقها، حيث وصف عباده المتقين بقيامهم بحقوقه وحقوق عباده، ونفى عنهم إقامة على الذنوب والإصرار عليها. وبعد، abaruganda abalungi, tenda Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ngenda kuba mpita mu musomo guno speed olw'obudde n'okutaagala kuwanvuya nnyo misomo. Omusomo guno tugambye omukaddima gwaffe nti alhamdulillahi alladhi faddala bayna ibadihi fil uquli wal iradati. Tutenda Allah subhanahu wa ta'ala onyini kubeera nga abantu abafaddala, ng'abasuukulumya ku baana bwe mu kutegeera mu magezi ne mu mbeera zaabwe ez'obwagazi. Wa rafa'a an-nas bil ilmi wal imani fawqa ba'dihim daraja. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala nyini kubeera nga asitula abamu ku bantu amadaala, nga asitula n'eirimu oba okumanya wamu n'obukkiriza, nga asitula abamu waggulu w'abaana bwe mu madaala mu nsonga y'okumanya ne mu nsonga y'okumukkiriza. Kakasa nti teri asinzibwa omutuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, teri kimwefaananiza mu mannya ge, teri kyonna kimwefaananiza mu bitendo bye. Allah subhanahu wa ta'ala tumutenda, tumusaba atuyambe, tumusaba atusonyiwe, twewogoma gy'ali okubeera nga atuwonya obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'emirimu gyaffe gye tukola. Allah gw'aba alungamiza teri asobola kumubuza, ate gw'aba abuuziza teri asobola kubeera nga amulungamya. Sadu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ashar al-muslimin, usikum wa nafsi bitaqwa Allah ta'ala. Mbakutira nga nange kutira omwoyo gwange ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya alwikayatu min ash-sharri wal adhabi. Era ng'ekwo okutya Allah subhanahu wa ta'ala kye kiziyiza ekigenda kubeera kitangira omuntu obutagwa mu bibona oba okubeera nga agwa mu bibonyoobonyo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga ye mawusulatu ila al-khayri wa thawabi. Era nga kye kiyunga omuntu oba ekituusa omuntu ku birungi n'empeera esinga okuba ennungi. Olw'okusaka Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atunnyonnyola amadala g'obulungi, ofuna otya obulungi n'empeera ya Allah subhanahu wa ta'ala, nabeera nga atukubiriza ku nsonga eyo y'okumutya. Baddu ba Allah, fakunu ibadallahi almutakin, mubeera abaddu ba Allah abamutya. Wa min ad-dunya hadharaini, erimu ebintu biri ebibeera nga batwewaza. Era singa Allah subhanahu wa ta'ala wakubirekawo, singa teri nabbi yenna yabeera nga afa, wabula Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani
nti watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, nti mwesibire entanda mwenywereze ddala, wabula entanda esinga okuba enungi ey'okutya Allah subhanahu wataala. Sadu Allah mbakuttira ku nsonga y'okumutya Allah azza wa jalla. Ayyuha almu'minun, bayyana Allah ta'ala lana طرق الخير وأثابنا عليها بالجنة لقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها سماوات والأرض أعدت للمتقين. agamba mu aya eyo gyenva okusoma abange mu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga atulaga amakubo ag'obulungi, amakubo g'osobola okubeera nga oyitamu okubeera nga ofuna ebirungi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Era abeera nga atunywereza okwo nti singa omuntu aba agenywerezaako agenda kubeera nga gamutuusa ku jjana. Yagamba mu Qur'ani, yagamba nti wasaari'u ila maghfirati min rabbikum, timwanguyirize mwanguweko eri okusonyiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba eri okusonyiwa kw'omulezi wammwe. Wa jannatin arduha samawati wal ardi, era mwanguwe nnyo eri ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, obugazi bwayo businga ensi n'eggulu ng'obigasse. N'agamba nti uiddat lilmuttaqin, wabula ejjana eyo yabeera nga eteekerateekerwa abo abantu abamutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga yateekerateekerwa abantu abatya Allahu azza wa jalla. So wano Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga atukubiriza okubeera nga twanguwa nnyo, nga twanguyiriza nnyo okubeera nga tusaba okusonyiwa okuva gy'ali, era nga twanguwa nnyo okukola gwonna omulimu ogutuusa eri ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala eyo eyateekerateekera abantu abamutya. So wano batulagamu nti ejjana yateekerateekera abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. فالمتقون هم الملتزمون بطاعته. agamba wano nti omuntu ayitibwa atya Allah subhanahu wa ta'ala, abatya ba Allah subhanahu wa ta'ala, abantu abamutya beba abantu abanywerera ku kubeera nga bamugondera obanga bassa mu nkola amateeka ge, nga babeera nga bassa mu nkola okubeera nga bagondera Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti albaidina an ma'asiyatihi, ababeera nga beesambira ddala okubeera nga banyiiza oba nga banakuwaza Allah, nga babeera nga bamusobya Allah subhanahu wa ta'ala, nga bagwa mu maasiya, nga bamujeemera Allah tabaraka wa ta'ala, abo abeesamba okubeera nga bajeemera Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti wa hatta yasula insanu ila taqwa fala budda lahu an ya'rifa ma hiya taqwa. N'agamba nti era okutuusiza ddala omuntu atuuke ddala mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala ateekwa buteekwa okubeera nga amanya ki ekiyitibwa taqwa. Okutya Allah kwe kuliwa fataqwa al-abdi tatahaqqaqu bija'al wikaya bainahu wa baina ghadabi Allah subhanahu wa ta'ala. Era okutya Allah subhanahu wa ta'ala kukakatira ddala oba kutuusiza ddala oba obukakafu bwako kwe kubeera ng'omuntu ateekawo wakati we ne wakati wa Allah subhanahu n'obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala ejjiji, kubeera nga ateekawo wikaaya, kubeera nga yeewala, nga ateekawo ekimukingiriza. Takuwa eyo ebeera nga ereeta okubeera nga kikukingiriza wakati wo n'obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa dhalika, era n'ekyo kibeerawo kitya? Bifi'li taa'ati wajtinabu al-ma'asi, kibeerawo nakubeera ng'okola emirimu emirungi, ng'oteeka mu nkola amateeka ga Allah, ng'ogondera Allah subhanahu wa ta'ala, n'obeera nga weewala okubeera ng'omujeemera. Bifi'li taa'ati, okubeera ng'okola obugonvu eri Allah subhanahu wa ta'ala, wagamba nti saalako osaala, wagamba nti siibako osiiba, n'okubeera nga wajtinabu al-ma'asi, n'okubeera nga weewalira ddala okubeera ng'omujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. بأن يطاع الله فلا يعصي, okubeera ng'omugondera n'otamujeemera. ويذكر
fala yunsa n'okubeera nga omujjukira n'obeera nga tomwerabira n'obeera nga togezaako okolaki kwerabira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yushkara fala yukfara n'okubeera nga omwebaza kyonna ky'aba akoledde n'otamubeera nga ojeema oba nga ojeema okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad qala Aliya radiyallahu anhu, Aliyi Allah abeerenga amusiima yagamba nti attaqwa hiya alkhawfu min aljalili. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yagamba nti ekiyitibwa okutya Allah hiya alkhawfu min aljalili, okubeera nga ofuna okutya okuva eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba nti wal amalu bitanziri, n'okolera ku ekyo ekyasibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ye Qur'ani. Wa ridha bilkalili, n'okubeera nga osiima akatono Allah kaba akoledde. Wali istidaadu liyawmi rahili, n'okubeera nga weteekerateekera olunaku olw'okwatamu engugu yositula, okubeera nga oyolekera okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. So yabeera nga avunula ekigambo ekyo nti okutya Allah kwekwo okubeera nga ofuna okutya okuva eyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera nga okoleraku ebyo ebyasibwa Qur'ani byetugamba. Waridha bilkalili, n'okubeera nga osiima konna kaba akoledde akatono ako Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba nti wal istidaadu liyawmi arrahil, n'okubeera nga weteekerateekera olunaku olw'okwatamu engugu olw'ositula okubeera nga oyolekera okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba nti faman alladhi yanfa'ana idha mitna wassarna ila daril haqqi. Nagamba nti waman alladhi yushibuna ila kuburina wa yunisa wahshatina ma alladhi yamna'u ana al-adhabu innahu Allahu wa taqwa wa amalu salihah. Kama singa omuntu yenna aba afudde kisobola okubeera nga kimugasa oba ekibeera nga kimukyusiza embeera ennyumba ebeera ennyumba y'amazima. Yagamba wano ku nkomerero nti byonna ebyo okubeerawo oba ofuna okubonerezebwa mu kabbuli, okubulwa okubeera nga oli mu kiwuubaalo, okubeera nga tolinaawo yenna mubeesabeesa. Yagamba nti byonna innaha wallahi attaqwa, okutya Allah subhanahu wa ta'ala, wa amalina, n'emirimu gyaffe asaliha byebigenda okubeesabeesa omuntu mu kabbuli, ebigenda okubeera nga bimutaasa ebibonerezo mu kabbuli, ebigenda okubeera nga bimugasa oluvannyuma lw'okufa kwe, nebifuula ennyumba y'entaana nga ennyumba y'amazima. Ibadallah, inna almutadabbiru fi kitaabi rabbihi wa sunnati rasulahu yudriku anna taqwa jimaa'u wa sababu likulli khayri. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ampuliriza baddu ba Allah, inna almutadabbiru yenna afumiitiriza kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna z'omubaka oba enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga atulekera. Yagamba nti omuntu oyo afuna oba yeesanga nga okutya Allah subhanahu wa ta'ala kukungaanya buli nsonga yonna ereeta akalungi. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala, oba weetegereza ekitabo kya Allah ne weetegereza ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga ayogera ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, okizuula n'obeera nga weesanga nga ekiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala kikungaanya era nga wasababu era nga nsonga likuli khayri, ereeta buli kalungi konna kewandyetaaze mu nsi muno. So okutya Allah subhanahu wa ta'ala nsonga ereeta buli kalungi konna keweetaaga mu nsi muno eno. Sawa'u kana hadha alkhayri fi dunya aw al-akhirah, kekubeere nga akalungi kweyagala kalungi ku nsi kuno eno oba ku lunaku lw'ekiyama oba ku akhira, byonna okubeera nga obifuna ebirungi ku nsi kuno ne ku akhira, kwe kubeera nga okulembeza okutya Allah subhanahu wa ta'ala, oba ebirungi ebyo bisangibwa mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya sababu lisaadatul mu'min wa najati, era okutya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa hiya sababu era eyo nsonga lisaada ereetera omukkiriza okubeera nga yeesiima lisaadatul mu'minu wa najati,
ereeta okwesiima eri omukkiriza wa najaati n'okubeera ng'ereeta obuwanguzi obw'okuwona. Singa omuntu aba akulembeza okutya Allah, omukkiriza oyo yenna aba akulembeza okutya Allah afuna emirembe, afuna okwesiima era afuna okuwona. wasababu litafuriji lkurubi fi dunya wal akhira, era nsonga ereetera okubeera nga Allah akugirawo byonna ebikaluba oba obuzibu bwonna bwonna oba akabenje konna konna ku nsi konna ku akhira, okubeera nga Allah akuwonya okuwankawanka ennaku, ebizibu, obukaluubirivu singa oba okulembeza okumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim agamba Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabu kye ekyekitiibwa yagamba nti waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an nagamba nti waman yattaqi llaha, omuntu yenna atya Allah subhanahu wa ta'ala, yenna akulembeza okutya Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti yaj'al lahu makhraja, Allah amuterawo obufulumiro buli mu mbeera yonna yonna, fi kulli diiki, Allah buli mu kanyigo wonna Allah awuterawo obufulumiro. Nagamba nti wayarzuquhu min haythu la yahtasib, era Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo amugabirira ne watasuubirira, amugabirira watali kubalirira, n'abeera nga amuwa buwi. Ne bw'oba nga tosuubiriddeewo kintu gyokulaba nga Allah akuyisizza n'ogamba kino kyavuddewa, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala akusasuddemu olwakutya Allah subhanahu wa ta'ala. وذكر بعض السلف أن هذه الآية أجمع آية في القرآن. Era abatukulembera abalongoofu abamu bagamba nti ezo aya ekunganya aya zonna eza Qur'ani, ekunganya amakulu ga Qur'ani gonna, ezo aya ebbiri ezo. Nagamba nti liannaha tujma'u khayri dunya wal akhira, olw'okuba nti aya ezo zikunganya byonna ebirungi ku nsi kuno ne ku akhira, byonna ebikunganyiza mu aya eyo. Nagamba nti falimuttaki yajidu lmakhraja mimma yusibuhu min masaibu dunya wa kurbati l akhira. Nagamba nti kubanga omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala yajidu, afuna oba asanga, afuna obufulumiro mimma yusibuhu, ku kyonna ekiba kimuguddeko kyonna ku nsi kuno eno, mu bizibu by'ensi eno oba mu masiiba gy'ensi eno, era n'obukaluubirivu obw'olunaku olw'ekiyama. Tunda mu maaso tugamba nti wa min a'zamu thimari allati yajniha almu'minu bitaqwahu husuruhu ala ma'iyati llah tabaraka wa ta'ala wa mahabbatihi wa wilayatihi wa ma a'zamuha min thimari likawlihi ta'ala wattaqu llaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Yagamba nti mu bimu ku bikyasinze okuba ebibala ebisinga okuba eby'amaanyi ebituuka ku mukkiriza mu nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nti omuntu byafuna, omukkiriza alina byasobola okufuna mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, ekimu ku bisinga okuba eby'amaanyi ebibala ebivaamu, yagamba nti kwe kubeera nga omukkiriza oyo afuna ma'iyatullah, afuna okutaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa mahabbatihi, n'okwagala kwa Allah, Allah ayagala nnyo omuntu amutya, wa wilayatihi, n'omukwano gwe oba okubeera nga Allah ye waliyiwo, abanga omuzadde oba obulezi oba obulabirizi, tyofuna obulabirizi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba nti tewali kibala kisinga ekyo bunene, teri kibala muntu kyafuna mu kutya Allah kisinga ekyo obunene. Allah yagamba mu Qur'ani, yagamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim, yagamba nti wattaqu llaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin, yagamba nti mutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, era mukimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala ali wamu n'abantu abamutya.
Allah ali wamu n'abantu abamutya. Qala ahadu shuara, omu ku bayimbi yabeeranga ayogera yagamba yabeeranga atontoma omu ku batontomi yayimba ng'atontoma n'agamba nti khalla dhunubi sagiruha wa kabiruha fahuwa tuka wasna'u kamashi fawqa ardi ashauka yahdhiruhu ma yara la tahkaranna sagira inna aljibalu min alhasa. So yabeeranga ayogera ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala nti ekisintu ekijjawo amadhambi amatini oba amanene kwe kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekintu ekikutaasa ekikutangira ekikujjako amadhambi gabeerenga matini gatya gabeerenga manene gatya, yagamba nti kwe kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Yabeeranga ayogera kale ebintu bingi nnyo. Gamba nti wasna'u kamashi fawqa al-ardi washauka yahdhiru ma yara. Nagamba nti la tahkaranna sagiraha inna aljibala min alhasa. Abeeranga agamba nti onyoomanga akadhambi konna, togezanga okunyooma akantu akatini ennyo abeeranga akayisaamu amaaso olw'okuba nti olusozi kabeera kayinja. Olusozi teruba lusozi nga luvuddeko akayinja adde kamu, so nti obeera obuyinjayinja obwo bwe bukola olusozi era bayita nti jabalu gundi, lusozi gundi, omanya nti bwali buyinjayinja nebubula ne bufuuka olusozi. So Allah subhanahu wa ta'ala omumanyi ono yabeeranga ayongera ku bigambo bya Allah ng'atukubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi wajaa ani abi darda radiyallahu anhu anna tamamu taqwa bi an yutaki al-abdu rabbahu hatta min al-ashya'i sagira wa kad yutraka ba'du al-mubahu mukhafatan al-wuqu'u fi al-haram. Yagamba nti yabeeranga avunna akayimba ko, yagamba ono Abu Darda yagamba nti anna tamamu taqwa, ekijjuliriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala, ekijjuliriza okutya Allah oba obutuufu bw'okutya Allah oba obujjuvu bw'okutya Allah, yagamba nti bi an yattaki al-abdi, kwe kubeeranga omuddu abdi rabbahu, okubeeranga omuddu atya omulezi we, hatta min al-ashya'i sagira, okutuusa ne mubeera mu kantu katini nnyo, mu busonga obutini ennyo nga nabwo akulembezaamu kumutya, hatta mu kantu akatini ennyo ng'atya Allah subhanahu wa ta'ala, omuddu ng'atya Allah mu binene ne mu buntu obutini ennyo. N'aleka ebintu ebimu ebirimubaaho kubanga ng'atyamu mukhafatan wakad yutraka yatruku ba'du al-mubaahu, n'aleka ebintu ebimu nga bikkirizibwa naye nga bisobola okubeera nga bikkirizibwa naye nga kyatyamu mukhafatan al-wuqu'u fi al-haramu, ng'atya okubeera ng'agwa mu haramu, kubanga bingi nnyo ebintu nga singa oba okiremeddeko nga kikusuula mu haramu. Saa zinene ekintu kyasinza okuba ekizibu ennyo ekyokwewala ate nga kisuula nnyo mu haramu ye politics oba ebyobukulembeze. Buli omu abyagala, biwooma, yaba bukuwaawo n'obuwulira, naye wallahi ebisinga obungi ebivaamu mu bukulembeze mulimu haramu mungi. Mulimu ogenda watasaanidde kugenda olw'ekitiibwa kyo nga bakuyise naye ng'olina ogenda n'ogwa mu haramu. Mulimu okola dhulumu, okulyazaamaanya, n'oyiwawo omubiri ku muntu olw'okubanga oli mukwano gwo n'okozesa obuyinza obw'obukulembeze n'obeera ng'olamula mu nnamula etali ya shariya oba ennamula entuufu nga anta tamiiru, nga weekubira ku saidi yaani eya mukwano gwo. Ma'ashara al-fudala, ab'ebitiibwa abampuliriza, attaqwa wasiyatu min Allah ta'ala li jami'i ibadihi al-awwalina wal-akhirin. Baddu ba Allah abampuliriza ab'ebitiibwa, okutya Allah subhanahu wa ta'ala eyo ndagaano oba kiraamo Allah kyabeera nga alaamira abaatukulembera oba kyabeera nga akuutira nakyo abaddu be abaatukulembera n'abagenda okujja oluvannyuma lwaffe, kama annaha wasiyatu jami'il anbiya'i li aqwamihim, era nga kyekyo
Allah kyabeera nga akuutira boona boona bannabbi abaatukulembera abayimirizaawo obwannabbi bwabwe. Nga kyekibeera nga Allah byabeera nga akuutira abannabbi bonna bonna li aqwamihim eri abantu baabwe. Buli nabbi yenna yenna yatumwanga eri kawumu ye oba eri abantu be oba eri abantu b'ekibiina kye, naye Allah yabeeranga nga amugamba kimu nti anittakullah, bagambe bati Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibudullah, babeere nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba mu Qur'ani ayati nyingi nnyo. Qala subhanahu fi kitabihi al-karim, Allah yagamba mu kitabu kye kitukuvu Qur'ani, yagamba nti kadhabat qawmu nuhu al-mursalin idh qala lahum akhuhum nuhu ala tattakun. yabeera nga agamba mu Qur'ani aya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kadhabat qawmu nuhu, nti abantu ba kibiina kya Nuhu, abantu ba Nuhu baalimbisa al-mursalina, ababaka baffe. Nagamba nti idh qala lahum, mu kaseera ako we babagambira akhuhum, muganda waabwe Nuhu yabagamba nti ala tattakun, abange mmwe temugenda kuba mu bantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala, temugenda kutya Katonda. So nga abagamba nti abaaye tutye Allah subhanahu wa ta'ala. Yabeera nga bona nga abakola nti ala tattakun, abange tutye Katonda. So Allah subhanahu wa ta'ala tulaga nti buli nabbi yenna gwe yatumanga eri abantu be yabagambanga kintu kimu nti bannaye tutye Allah, anibudullah, n'abagamba tutye Katonda. Simbamanyidde Katonda yenna mulala ataliye gairahu, simanyidde Katonda yenna mulala ilahan gairahu ataliye. So nga buli nabbi yenna yatumwanga ng'atumwa eri abantu be nga kyekyo. Kama naha wasiyatu sahabati lkiramu wa tabi'ahum, era kyekyali ekyokukuutira oba ekiraamu kye baalamiranga abantu baabwe basahaba abaatukulembera ab'ebitiibwa n'ababagoberera oba n'ababaddirira mu bigere byabwe. Baali nga kimu ekyo nga kibagamba nti fakad kaana Abu Bakari wa Umaru radiyallahu anhuma yabda'una khutbahum binnasi biliwasiyatu bitaqwa. Agamba nti ba Umaru bonna, Abi Bakari radiyallahu anhum yagamba nti baali kaanu yabda'una, baali nga batandika khutuba zaabwe nga babuulirira abantu ku bituuti. Olwokutaano yagamba nti baatandika nga biliwasiyatu bitaqwa, babakuutira kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba nti fakulluna bihajati ila taqwa walau kana liwahidu minna man a'lama al-ulama. Yagamba nti era naffe bwe tutyo twetaagira ddala okutya Allah subhanahu wa ta'ala, wadde nga omu mu ffe mumanyi okusinga abamanyi bonna, oba omu ku bamanyi ab'ebitiibwa abasinga okuba abakulu, kabeere nga mumanyi atya. Twetaaga ennyo okutya Allah n'okubeera nga tujjukiza okujjukizibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala, wadde nga oli mumanyi otya, osaanidde okubeera nga ojjukizibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Era nange buli ampuliriza mwenna, oyinza okuba nga onsinga okumanya, oyinza okuba nga oli w'amaanyi mu ddiini, wabula kukuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, era nkujjukiza ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqi taqwaha, mu butuufu bw'okumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumaliriza khutuba eno esookera ddala ngamba nti ala falnattaqillaha haqqa tuqaatihi, abaayi tulina okutya Allah subhanahu wa ta'ala mutuufu bw'okumutya, fi shiddati wa rakha'u, mu mbeera y'obuzibu, mu mbeera ey'obukaluubirivu ne mu mbeera ey'eddembe nga tewali bukaluubirivu, wa fi sirri wal alaniya, era tulina okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu lwatu ne mu kyama ne mu lwatu, wa fil jarwati wal khalwa, niwobeera nga oli mu lujjudde mu bantu bangi, oba nga weeyawudde ng'oli weka oli omweyo, obeera nga otya Allah subhanahu wa ta'ala mu public ne
nemu secret linakuna من المهتدين بإذن الله إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة وبولي أو تبيرم أبا بانتو أبارونغا مزيدوا إليكوبي غروكوفو أبا باغنو كورونغاميا إليكوبي غروكوفو منسكونو نكو آخرة خطبا في يسوكا ويتو ويجنزي خطبا يوكو يدوغا الحمد لله المتفارض بعظمته وكبريائه ومجده المدابر للأمور بمشيئته وحكمته وحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفضله ورفضه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله تقوى خير لباس والزاد وأفضل وسيلة إلى رضا رب العباد فقد قال ربنا جل جلاله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فدعا الله سبحانه وتعالى وكتيا الله سبحانه وتعالى خير اللباس والزاد ويرغو يرغو كبولونجي إلى ينتاندي كاسينزو كبينونجي وكتيا الله سبحانه وتعالى lwerugoye lwomulwaina okubeera nga ayambala lukyasinza okuba olulungi lwekutangira mu nzikiza ne mu public ne mu late wa afdalu wasilatu ila rida rabbil ibadi era nga lyekkubo lyokka erikyasinza okuba eddungi erikutuusa kukusiima kw'omulezi w'ebitonde byonna fakad kala rabbuna jalla jalaaluhu era bw'atyo Allah waffe omulezi waffe w'ekitiibwa yagamba nti waman yattaqi llaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhimu lahu ajra gamba nti omuntu yenna atya Allah subhanahu wa ta'ala yena atya Allah subhanahu wa ta'ala yukaffiru anhu sayyi'atihi Allah subhanahu wa ta'ala amusangulako amadhambi ge amusangulako ebyonoono bye wa yu'dhimu lahu ajra era Allah nabeera nga agezza empeera ye nabeera nga empeera ye ebeera nene nnyo nga Allah subhanahu wa ta'ala agifuula nga nene nnyo ibadallah inna littaqwa kathiru min fadail فهي سبب لتيسير العسير وتفريج الكروب والخطوب والسبب للنجاة من سوء والعذاب وتكفير السيئات ورفع الدرجات والفوز بالجنات كما أنها سبب لإنزال المدد من رب السماء والنير رحمته وإكرامه والنجاة من عذابه وقبول الأعمال عنده agamba nti abange mabadu Allah okutya Allah subhanahu wa ta'ala kathiru min alfadail erimu emigaso mingi okutya Allah subhanahu wa ta'ala okutya Allah takuweeyo erimu emigaso mingi fahiya ekisookera ddala okutya Allah subhanahu wa ta'ala sababu litaisiri asiri nsonga egonza ebikaluba nsonga Allah kwasinza okubeera nga agonza wonna waba wakalubye mu bulamu bw'omuntu Allah subhanahu wa ta'ala okulembeza okutya n'omuguwa gubeera nga munywevu entanda gy'oba osibyewo ebeera nywevu n'agamba nti watafuriju lukurubi wal khutubi era nsonga ereetera Allah okubeera nga akugirawo obukalubirivu akugirawo obubengi akugirawo wonna wonna awali awakalubye Allah abeera nga akuterawo obwangu n'akuterawo obufulumiro n'agamba nti wasababu linnajati minassu'i wal adhabi era nsonga ereetera omuntu okubeera nga awona ebibi n'ebibunyoobunyo okubeera nga omuntu awona ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebibi singa oba okulembeza okutya Allah subhanahu wa ta'ala watakfiru sayyi'ati era nsonga esonyiyisa ebyonono by'omuntu singa oba okulembeza okutya Allah subhanahu wa ta'ala Allah asinziira okwo n'akusonyiwa n'akuggyako n'akusangulako ebyonoono wa rafa'a darajati era nsonga Allah kwasinziira okubeera nga asitula abantu amadaala nsonga Allah kwasinziira okubeera nga asitula abantu amadaala
والفوز بالجنات إلى سونجت لابان توكنا غيسي مانيجنا سينغو كولمبزو كتا الله سبحانه وتعالى ما قال القرآن انت أعدت للمتقين جنية تكرا بان توبا متيا سينغو مونتو أوام تدي أذي إيون سونغا إذي تفوز بالجنة مونتو كويسي مانيجنا كما أنها سبب لإنزال المدد من رب السماء إلى insoro nga wekiri nti okutya Allah nsongeretera Allah okubeera nga assa amazzi oba enkuba okuva mu ggulu oba okussa ekitiibwa okuva mu ggulu nga bituukira wano eno wansi wanni rahmatihi wa ikramihi era nsonga eviirako omuntu okubeera nga afuna okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okufuna Allah n'okufuna ekitiibwa kye nti Allah omuntu amufuula wa kitiibwa Allah amugulumiza omuntu amutya wannajaati min adhabihi era okutya Allah subhanahu wa ta'ala emu ku nsonga ereetera omuntu okubeera nga awona ebibonyoobonyo bya Allah subhanahu wa ta'ala oba okuwona ebibonerezo bye singa nti omuntu aba atidde Allah subhanahu wa ta'ala n'ekisemberayo ddala wa qabul amali indahu era okutya Allah subhanahu wa ta'ala nsonga ekkirizibwa emirimu gyaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala nsinga oba okoze omulimu ng'otidde Allah ogukoze ku lwa Allah gw'otiddemu gw'oyagala asiime ti Allah subhanahu wa ta'ala omulimu ogwo agukkiriza ate singa oba okikoze tokikoze kubeera ng'omusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala omulimu ogwo oviiramu awo tumaliriza nga tusaba n'edduwa eno nsaba Allah abeere ng'agikkiriza Allahumma إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم زودنا من التقوى واغفر لنا ذنوبنا اللهم يسر لنا الخير حيث كان اللهم أحينا ما كانت الحياة خير لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خير لنا اللهم ربنا اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من نار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها والحمد لله رب العالمين أخوكم في الله إبراهيم كنتو أنطونيو muganda wammwe agibatungidde Sheikh Ibrahim Muhammadi Kintu Antonio barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.